guyamba iwe guyamba nze tona guyamba ne Iwanga. Church of Uganda just tekulembere mu bukulembere ayenga bintu bino byaife tona tukola oxygen. Obanga walwazaako omulwaire bakubatirete emitwalo 3 buli luvannyuma lwa ssaawa ngaina tuyiduze sirinda ya oxygen. Kabeere k'etalo mu disitulikiti y'Iganga ng'abakulira dayosisi ya Central Busoga batandise kaweefube okubona nga bayidaabiriza oba balungamya obutonde obw'ensi bubakoba nti babeere butandise okudaggalika mu bitundu eby'Obusoga. Kaweefube ono ow'okuyisaawo obutonde akulembeirwa Bishop wa Central Busoga Diocese Reverend Patrick Wakula era nga ono atukobeire nti bali kujja kusimba emiti mu disitulikiti ya Dona eriri mu dayosisi ya Central Busoga era nga muno muli ne disitulikiti ya Iganga, disitulikiti y'Eruuka, disitulikiti y'e Namutumba ne disitulikiti ey'e Bugweri. Abakulu batukobeire nti ebitundu bya Busoga abantu babe beenegira ino mu kusaanyaawo obutonde obw'ensi nga nomuli okutema emiti, okwokya amanda n'ebintu ebindi. Enkola eno ekulembera mu Church ya Uganda ngera ebe championed ni Central Busoga Diocese Baba wa Bishop Wakula Patrick ni yatukunze okwenda okusimba emiti mu kibuga kuba Iganga ebeereza mu miti tukwenda town efe ebenga town y'Edindi ebanga erimu emiti nga Mbale nga Mbalala nga Fort Portal n'Edindi ayi tukubiriza abantu ntusimba emiti gino tijja Bishop tijja church tijja council jaimwe mujikume nga miramu mukifukirire dere mutajimena n'abente mudikomere wala n'embuzi dibenga bagina emiti gikula. Abakulu batukobeire nti ebitundu eby'Obusoga okusaanyaawo obutonde obw'ensi kubaire nga kubitirire era nga embeera ebereye nga etandise okwononeka nga eriyo ekiseera abantu batandika okuwulira nga akasana kangi batandika okweyambulamu n'amasaati nga eibugu mulingi nga abakulu bakoba nti kino kivuire ku mbeera yebaye nga batandise okwonona naddala okutema emiti nga bayokya amanda bafunemu akasente era n'ensonga lwaki bavuirejo bafuna emiti 50 nga done diri kujja okusimbibwa mu bitundu eby'endawulo mu district edikola Central Busoga Diocese. Kaweefube ono nga wenkobeire bamutandikire mu kibuga ky'Iganga Iganga Municipal Council era nga bade batambwire ku nguudo ed'endawulo streets bami nga basimbe emiti ekibuga ky'Iganga kya busubuzi era nga n'omutima ogwa eby'obusubuzi mu Busoga wabula wokiringirira abadde yalanga emiti gisiramu. Abakulembeze batukoba nti mu biseera ebyayira ekibuga kino kyali kyesimisa ng'emiti mingi ino ku nguudo wabula babeire nga balina ekizibu eky'ebisolo ebitaayaaya naddala ente, embuzi oba n'embiidi era nga bakoba nti bene bintu bino babirekula mu biseera eby'omusana n'obwire biyida mu kibuga byatandika okusaanyaawo emiti era n'ensonga oba oliawo evuire ku embeera okwononeka nga butisaalino mu kibuga eky'Iganga woolingirira obonera nga emiti bambi gyawako. Aba Central Busoga Diocese n'ensonga lwaki Kaweefube bamutandikire mu Iganga Municipal Council era nga batambwire enguudo ediweraku nga Wagwaina Road, bajja kusaza road, bajja ku Ngobi Road, Kaliro Road mu Central and Northern Division bambi nga bali kusimba emiti era nga bano bagirenga n'obuzindaalo nga bakubiriza abantu ati bana tuizewo obutonde bana tufoye ku butonde. Ife nga abasomi tuviireyo kwidda okusimba emiti n'okulongoosa kw'ekifo kyaife mu Iganga ku essomero lyaffe eriri mu Iganga. Tuviire kuba kibaye tutugemaku nga titukabona miti nga wazira miti gye tubona ni bwoyida mu tawuni onoonyaawo okutyama nga wazira like emiti gibaire giweiremu like sincerely nga tobona miti so kati tulisimba emiti kuba emiti giba mirungi gibaako ebibali abantu ebalya emiti gibaako kasiikirize abantu basobola okutyama beeyigamaku amaadi n'olwisi so emiti gitereeza empewo yetuyisa
ife ng'abantu okusingako okujanga abajajanga mu idwaliro nga tanka y'oxygen ya bbeeyi ino tuliwona empewo ng'eyaife ey'abantu. Okusomozebwa kwe tuli kufuna abantu bajja baatema emiti bagikolamu amanda n'ebintu ebindi aye tibayizaawo miti egyo gye batemye kyo twasigala nga ensi eri mu ibanga kyova obona tufuna obuzibu bwa hiiti n'ebintu ebindi. N'ekindi abantu ebifo bye babaamu bye bakoleramu emirimu butinga banaabatunda ebintu ku nguudo kuno butinga ku Saza Road kuno batunda ebintu aye ebifo bye babaamu tibiba biyondo. Ni wano we twemereire weene obona nti omuntu ali kutunda engaito aye wale waliwo kazambi bintu that nature. Tebakunye kutya kusimba muti era benigire mu kaweefube ow'okuyonda ekibuga tebabulina ku nga bafunye ebyeyo era nga bagire nga beeya bagogola emyala egibairemu ebikyafu nga basulamu ebiveera ni kasasira abantu babe bakolesanga babe nga basulanga mu myala nga n'emyala egindi gibeere nga jaziba. Kubasaba mu bawombeefu kuba tubwenenga abandi mwekalire mwakwatutika emaali emotoka kisoboka aye twidye kubeega maali twidye kubakoba nti obuyondo bwetagisa newafuna esente everimo ku buli kunco sooka olonda ebikaba montewo maaliyo wetafuna sente ate okyafuna omukisa gw'amaani kuba Katonda akusiima okulongoosa obutonde ate iwe niwe okukuniza omuka oguli mu gaira ndimulokwana kuno nabwati bameke muyiye ayi mudemo kuleberwa okuyona yamukolenda ziyamuzaloza kwatira atawunikiranga amafeewo. Era nga abakulu bakoba nti kaweefube ono balowooza nti ali kujja kuyamba ino bambi okubona nga ataawa embeera ennungi mu kibuga n'okuniriza ekibuga. Olingirira ku luguudo lwa Saza Road Iganga Municipal Council abakulembeze bali batandise kuira kaweefube ono w'okusimba emiti era nga obudera nga emiti gino giraga ekifaananyi ekirungi eky'oluguudo olulungi era nga kaweefube ono aba Municipal Council babeire nga batandise okumutani ku Main Street oluguudo lunene oluva Iganga okujja Idinda era nga yona babe bagitandise okusimbasimba ku emiti aye meeyo w'ekibuga bamulenza tukobeire nti alina okusomozebwa kw'amaanyi nti oire Municipal Council evaayo yasimba emiti nti beene bisolo bali kubalemesanga nti eriyo abantu abalina ebisolo mu kibuga era nga kati bano babirekula byaja byali emiti era nga kisize kumala maani n'okubona nti beene bisolo bino bakulembeze baine meya tukobeire nti nga Iganga Municipal Council yataawa amateeka nga buli kisolo kye banagemanga nga kitaya mu kibuga bali kujja kukitwalanga mu kooti oba oliawo oba bakigabira abantu bakirye wabula nti wali kino kiri kiti nti beene ebisolo bino bakabalemesisa bajja bainfluencinga abantu abandi bekigemaku entadde naye badigema bamala bajja baditolayo so embeera toweri tukuza emiti gino ng'amaani ife abantu kozesa kifikirina gestikirina waife omusobo gube ku projekiti eno neteekateeka eno era Katonda isiife n'omwana n'omwoyo naye lowoozamu ng'olidde eryenvu n'osuula ekikuta gwe kennyininyini nomala n'oseerera omanye ekisobola okugwawo awo osobola okufuuka omulema kwegamba nobeera nga tokyasobola kutambula bulungi ng'olemadde mwati nobeera ne ku kitanda okumala emyaka olwa ekyo ekikuta ky'eryenvu ekitenyenyenyenyo bwe kityo kiwali badde osuula mu kifo ekirungi ng'okikoze eki ng'okisudde obubi kaakati ffenna tukubiriza abalala tusobole okukuuma obutonde tukuuma obuyonjo emirundi mingi nnyo tulaba abantu mu taxis mu mmotoka zaabwe nga basula busuuzi kasasira ebweru oba ewaka ng'oyoza omukyala waka ng'oyoza amazzi ago goyozaamu aga sabbuuni nawe gasobola okuddugaza ewakaawo ate ne gasaanyaawo ekitonde ekirala eky'omuntu omulala oba gwe kennyini bw'oyozezza engoye n'ofuka bufusa amazzi wonna w'osanze omuntu ajja mwattu n'aserera mu mazzi ga sabbuuni ago naagwa kale tugezeeko nnyo okulabirira ensi yaffe ne byonna ebiri mu nsi ate kati nga kyaki oba kkanisa esobola okubiriza abavubuka okuddaabiriza ebyobutonde nga bateekawo businesses eziri environmental friendly kati osobola ogendamu nga tusobola ogamba nga betunagamba nti eco friendly businesses, organic farming, small businesses that we can support naye nga ate nazo zisupportinga ki
environment kiteekemu akajanja gamba nti njagala genda kulima miti kufuna ssente naye ng'ate mwati oba okuuma ki oba okuuma butonde gamba nti nze njagala kukola mukeeka mu straws kiteekemu akajanja nti tukole business naye ng'ate mwati tukola business ezikuuma ki ezikuuma obutonde. Tweyame nti buli muntu ayenda protecting omuti gwasimbye tugusibe ku olukomera oba oliawo we tuba tusobola n'okutaako abanagirabirira bwe batosobola so that emiti egyo gikola ki gikula. Akayirira akasembayo banaife ab'Omukama Katonda be yayamba ne mugulako emmotoka. Mu motoka omwo mulimu ebifo we basuula ebintu ebikyafu. Oli bwe babako ga dustbin mwalowooza nti mujja kugula dustbin ere mutambule nazo. Mumbali muno omwendigi muno galiwo webata obucupa mu amaadi galiwo webata obuveera galiwo webata buli kyoliire kyotakakozesa so that wonanakiza emoroka oba oginakiza laka oba mu kinaabiro bwe babitoole mulekere okusuula obucupa n'obuveera n'ebipapula mu ngira tusobole okukuuma ki obutonde. Tutandike ensonga y'okusimba emiti okwiza obuyaka obutonde nga tutandikire mu St. Peter's Church mu municipal mu disitulikiti eno ey'Iganga. Ekakasa nti ensonga eyo nejja kutambula ssebo wakati lubiri obulagizi buno bwonabwona kubanga tulina amakanisa 608 tulina obusumba obwera tulina ebifo eby'endawulo eitaka tulinayo inene nga kanisa era omulimu omperano sebo tukutandise tubasaba mutweyungeko era nenda okweta abagalimu nenda okweta bapastors nenda okweta baapostles nenda okweta abasumba kwenda okweta mwena abo bwakya basinga bananga ensonga ey'obutonde n'okuba n'amaka n'obulamu nga tulina omuka okutumala tulina emiti egitumala ensonga ife tuli kulembera bwatiimu aye basaba mutweyunga mutufeera tufuuse bamemba bansonga so appointment letter maze okugeba mwena buli bamembers sabidde okulangirira ensonga eno bikawefuba ate wagiire era nga ekisize kusanyusa abantu n'okubona nti n'abaana abasomye bamwenigiremu mbwina abaana abasomye okuva ku isomero ery'amaani eriganga secondary school abaana abasomye okuva ku Igamba Kasokoso bona baide babyenigiramu era nga bakoba nti n'emiti emito nga bino bibalikola ebyokusimba emiti biri kujja kuyamba bo mubulamu obw'amaiso tukujja kweyongerayo abakali kusubscribe please go ahead and subscribe like and share our videos ndi Yazidi Olusigira okuva gano ngolola waife Busadde mu Bikado.